Yo, this is Rampantilla Radio. Nkuba kyeyo amanyiddwa nga Sarah Joy bakanansana ennaku ey'ekitalo ddala avuddeyo n'abika maama we atuvudde ku maaso omukyalo no afudde ku nkya y'olunaku olwaleero. Tudamujjukira mu mwaka gwa 2021 bwe yagenda maaso okubanga ate amuwa ekirabo kya birthday emmotoka kapyata kitalo nnyo kitalo ddala. Yatutegeeza nti ye ku maama buli kimu asobola okukikola naye Mungu awamukomeza. May her soul rest in peace. Kupije kwali omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi gy'osinzidde okubanga te onneekumiddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyina n'enkwebaza gyonna gy'otussaako engalo. Omusomesa w'essomero eritayasanguziddwa manya gegamyuse oluvannyuma lw'abazadde okubanga ate baddukira mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti baagala bwenkanya oluvannyuma lw'omusomesa okukuba omwana waabwe. Okusinziira ku byavudde mu ddwaliro, omwana ono oluba lwakyuse lwavudde mu position oba lwava mu position omusomesa bwe yamukuba gattako ne eardrum okubanga yagetinga affected nga kati okuwulira mukwano takyawulira bulungi. Bo aba NRM beemulugunyiza olw'enguudo embi oluvannyuma lw'emmotoka y'omwami abadde agenda ku church okubanga te yeefuula emirundi egiwererako ddala nga entabwe evudde ku luguudo. Bano bakoowodde ababaka mu kitundu okukola kyonna kye basobola okuyambako okulaba nga enguudo zidda mu nteeko. Nyongi modoka egudere yefuula 360 ele joita 360 guys. Zizine enguudo ze bakukolera twagala omubaka Doli akolere bino abantu bote balina kye bakoze enguudo omusajja adagenda ku church une abantu baweddewo magala omubaka ndi Doli atukolerenga bino enguudo zitumazeewo tusaba owekitiibwa Honorable Dolini kawedde mudda oyo paire Omwala gwe Nakivubo awe gutuuse omulimu gw'okuguzimba awo wegguli essaawa eno naye nga omuwandiisi wa kkooti enkulu ataawuluza enkayana Simon Kintu akiguddeko abasuubuzi abafiirwa emmaali yaabwe olw'amazzi agaayanjala mu maduuka gaabwe nga gava ku mwala gwe Nakivubo bwe bagenze maaso okubanga ate bamutabukira nga munnange bagamba nti ono asusse okwebulankanya ku nsonga y'okuwulira okusaba kwabwe ey'okubanga bayimiriza okuzimba omwala. Bano baagala omwala guno gusooke guyimirizibwe okubanga guzimbibwa era bano bagambye nti bagenda kwekalakaasa. Ensonga egenda okubaleetera okwekalakaasa endala y'ey'okuba nti babanja obwenkanya obwabo abaafiira mu mazzi gano. Wabula omulamuzi ono Simon oba omuwandiisi Simon Kintu agenze maaso okubanga ate abategeeza nti bakomewo ennaku z'omwezi nga 24 January 2026 akalulu kajja kuba kawedde n'okugwa. Okiwulidde olwo nno ajja kubanga ate amulungula ensonga zaabwe bulungi nnyo ddala abawe attention gye beetaaga. Omubaka Moses Ali bw'ati yasibuddwa okuva mu ddwaliro German gy'abadde afunira obujjanjabi wabula ngono akomyewo n'amateeka g'abasawo era nga bamusabye awummule talina kubanga ate azungazunga adde nadderi n'ebya campaign babimuganye weewaawo ate bo abamwagala mu kifo bagamba nti apaana kuwummula era nga n'abantu b'omu kitundu kyakulembera oba kyatwala balaga nti ye gwe baagala era alina okubanga akomawo mu nsiike y'akalulu 2026.
Amangu ddala ng'omukramanyiddwa nga Samatheus Walukaga amaze okubanga ate ategeezebwa nti tajja kusobola kuvuganya mu kaluka 2026 olw'ebyenjigiriza bye okubanga tebiwera bulungi. Abantu baavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba nti bwe twayogerako ku mpapula za Museveni okuba nti teziwera mwejjukira ki ekyatuukawo. Omwana n'agamba nti Makerere baagyokya, main building Makerere baagyokya ne batugamba nti oba oliawo empapula zakola ki zajjiira omwo. Kaakati nno ku nsonga y'omuvubuka w'emyaka 16 guna kutuusizaako olunaku olw'eggulo eyafudde oluvannyuma lw'okukubibwa ab'ebyokwerinda mu kampeyini z'omukulu Kyagulanyi Center. Abapoliisi baavuddeyo bino ne babyesambaga ne bagamba nti bo tebannakolako kintu ng'ekyo. Weewaawo Walukaga yavuddeyo n'ayanukula abapoliisi ku mukutu ogwa X n'abagamba nti musobola okutwistinga ensonga zonna nga bwe mukola ki bwe mwagala. Wabula ye omwogezi wa poliisi omukulu amanyiddwa nga Rusoka yavuddeyo naye n'amwanukula n'amugamba nti bino wandibadde obivaamu n'ofokasinga ku kintu ekinene ky'olina ekikutunuulidde mu maaso okitegeera olina omugugu mungi oba munene baakujja dda mu lwokaano ate oli ku nsonga zino oziyingira zino ziveeko zitulekere fokasinga ate eri kuki ku birala ebikwatako. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Sseggona eyamwalula yandibanga Lucha eyongera kusiriira aba NUP oba abantu b'Ebusiro baayongedde okulagira ddala nti tebamwagalira tebamwetaaga n'eddakiika nemu. Bategeezezza nti wadde nga Walukaga avudde mu lwokaano omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu singa akeera ku makya n'abaduumira nti akalumu kawoono tujja kamuwa naye ate bw'anaabaduumira nti bakawe Sseggona tebajja kamuwa bajja kujemera mukama waabwe. Magolo ono President kasita ayogera nti Magola tumuwe fenna tumuwe naye bw'ayogera kati nti Sseggona tumuwe mwena temumuwa Sseggona tetujja kumuwa mbakakasa kino nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange. Sseggona mwamukoowa wagamba nti no Magola tumuwe watayogerayo n'omu mbu tetumuwa tetuyinawo MP tukasazeemu busaza akakalu tumanye ti Busiro East. Weewaawo ye Crystal Panda yavuddeyo n'asaasira Walukaga era bw'atyo n'agamba nti Walukaga byose birungi naye kyenzikiriza nti NUP ejja kujjayo oba ejja kuleeta candidate omulala era oyo candidate yenna gw'inaaba erese nzikiriza ajja kuwangula Ebusiro okiwulidde. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Natasha muwala w'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti demand agiwulira ku mukutu ogwa TikTok abantu bamugamba nti baagala kwogerako ne taata we era bw'atyo yabasuubiza akadde konna nti agenda kubanga ate ambaleetera live ku mukutu ogwa TikTok ayongera okubaga ate abunyisa enjiri ey'abantu okusecuringa their gains. Abawoza Muzeeyi agende omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola avuddeyo watyo n'abategeeza nti Muzeeyi yeetagira ddala emyaka 6 bweddu ng'abakalakata asobola okuba nga ate atuukiriza byonna by'alina okuba nga ate akola n'ebyo bye yabasuubiza by'atalina kuba nga ate atuukiriza. Emyaka 4 gye mumuwa giba mitono ddala giba ate gimala. okutuukiriza ebintu ebyo ndooza yali yeetaaga emyaka 6. President Museveni nga yeetaaga emyaka 6 okufuga Uganda okusobola okutuukiriza backbone ya economy ya Uganda okuba ng'ensi endala ezo. So tujja kugenda maaso nga twongera okwennyonnyola kuba nange gana amagezi ngajje wano nange mbeera njagala ngabawe namwe mutandike okulowooza lwaki tulemeddeko ku mukadde oyo ate era atutwalawo. Ate ng'ye minisita w'ebyensimbi omukulu amanyiddwa nga Matiya Kasaija yasabwa atyo ye yatunudde ebinsobedde oluvannyuma lw'okumubuuza ku gains ate munange ze bagamba nti balina okuba nga baprotectinga ze ziriwo ezo. What are the gains? Tubulieko ku gains mwina mu kitundu kino kulaba nti leka mbabulire bannange oluguudo lwaffe okuva e Mubende. Basajja Mivule anaabidde bannabyabufuzi mu maaso agamba nti abo bonna abakwata Bayibuli ne balayira okubaako bye bakola wabula nga kati beekolera byabwe basiru mbwa zennyini. Omwo nno tataliza wadde nga abadde ku bunkenke agambye ekijja kijje oba bamutwale naye nga abatulidde. Tambuza video jawo omutima gw'ekirogo. Buli munnabyabufuzi oba bannansi baate naye manye ebisajja bino bimanyi okunkwatakwata nebintwala mu safe house eyo kino nkyogere ewa binankwata
bimanyi okunkwatakwata ebisajja eza droni zaabwe nebijja ne mungu enene bikine binkwata ne binsika ogwasembayo byansikana ku microphone nga ndi mu studio ku TV. Buli munnabyabufuzi you are a fool. Oli musirusiru kankaddemu ako oba munankwata munkwate. Buli munnabyabufuzi kobeeraani ne bw'obeera president sinye binankwata bino ebisajja muli byagala nnyo okunkwatakwata nti obeera musirusiru muli basiru. Buli akwata bayibuli n'osuubiza n'otatuukiriza oli musiru. Manyi okunkwatakwata ne munnona ne munjigganya ne munkwatako kati mujje munkwatire ddala ekisirusiru. Muli basirusiru abasuubiza ne mutatuukiriza mubeera basiru. Obeera musiru kobeere president obeera musiru. Kobeere prime minister obeera musiru. Kobeere vice president oli musiru. Kobeere ba minister oli musiru. Kobeere permanent secretary oli musiru. Kobeere director oli musiru. Kobeere mulamuzi oba musiru. Kobeere chief justice oba musiru. Kasookwata bayibuli. At least according to the word of God. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. Ate nga bo ababadde basombera muzeeyi abantu ku lwali ez'enjawulo beekubye bagamba nti baagala ssente zaabwe olwo nno balyoke batandikira ate we baakoma ate ne bategeeza nti abaana si be bali mu kiwummulo mujja kukiwulira. Jjukira nti ayolekera Central okuba nga awenja akalulu naye nga bano bakombye kwerima bagamba bakoledde muzeeyi naye nga bakolera bwerere tebasasulwa so bakooye embeera ey'obutasasulwa okusombanga abantu enkya n'eggulo nga tebafunamu. Fe batweyambisa bweyambisa kati nga onaga nti muzeeyi kati ali mukujja mu kawempe abanange muveeyo kusaawa eyo we batwetaagira kusaawa muzeeyi oba oli wala baleeta amabaasi ne basomba abantu ffe tweteeka mu transport waffe ne tukunoonya wajjoli naye nga omuntu otadde mu transport wo n'omutwalo togukoze eki togufunye tuwagira President Museveni tetulina we tufuniramu batuzunza abatuzeeri batuzeeno tetulina tetufunamu batukozesa bukozesa n'akasente kooyina okateekamu n'okakozesa transport. Saawa zino ndese n'omwana wange mu ddwaliro bamulongooseza sirina yadde n'ekikumi. Ebyo ebintu tubikooye. Kaguta Museveni tugamba bwe tuti nti abantu abo bonna babadde olaba kulaale babadde bantu baffe babadde basomba abantu. Wagenda mwankoye ne tukusombera abantu. N'ogenda mu Northern ne tukusombera abantu. Ne tukugamba ati ng'ojja mu Buganda tetugenda kuddamu kusomba muntu yenna. Kaakati abo bawulidde be basombi so nga tetugenda kuwulirako ku sayidi y'abasombe kiki balinawo ku mmeeza. Guys, have we ever entered prison well not knowing? Now it's here, this prison life, this rally. I think the rally. Once you enter here, you cannot go outside, my dear. Hata ukikera asubuhi umeingia, ndio utakaa paka jioni, hakuna kutoka. Si sama rallies ya wengine atuene enda unatoka, hakuna, ndio hiyo tu umeingia. Hakuna kutoka nje. Kwanza unaona chenye iko. Security iko kila pasi. Ndani ya mahindi wapi yote security. Security iko kila pasi, hakuna kutoka nje. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda bya itwena abantu ba fotopoto abantu ba Kampala abantu ba abanyankole abachiga abakonzi twena supporting Bobi turamuna myakanda abasigazi tunakusupporting Bobi wenyi Uganda fena tuino kwerera mwe abasigazi Bobi eshagulanyi Bobi hati nyowe ni mbabaliza amazima esati yaningijwire justing jabo kubati nyine cyo kujwara nyono rangijoye bito mtima munda gwa ready ngijwe ene starting ngijwe ni mburembe just kwetangira makado fika tutabyo munda mtima gwa ready tuine kitora akora ebero byo kwezi 10 twetekanirize Bobi mututere emiko katugite
abafande migo mgitereze mutakutukuta akagongo kafande salute akagongo kange nuko kama akakuisana kenko we are with you mutakakuta twetekaniza mututera cyara mututera kurungi bachuse na sacyose bwe tyo mbuda mfayange nenga sacyose owagira ki people power ate yo sati ate ni sati tekitegeza nti nja kuwagira bakali akabonero nja kuteeka eri olondani nonda people power yoka president yogera kuwani ngena kuwa Kyagulanyi ate onganda oyambadde basi ati nedda ekyo tuba kubuta buta nfaya nenga fe tumanyi tetugenda kukola nti kiki tutekinga oli Kyagulanyi Center ku mbeera y'emiggo ebeera mu campaign z'omukulu ba Kyagulanyi Center mwana mulenzi amanyiddwa ng'omukunja atasera awo nno we yafuukira victim oluvannyuma lw'okubwa essasi mu kugulu era nga kino kyamuviirako okutambuza emiggo akabanga akawereredde ddala naye nga ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abaako ekibuuzo kyazingazinga ng'agamba nti akyolekeza omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Good afternoon, Mr. President. My name is Sempija Dantadias, popularly known as Omukunja Atasera. I'd like to first and foremost appreciate the great work that you've done for our country for this period of 40 years. I'll never take that for granted. Thank you so much. Now, Mr. President, I have a simple question for you. For several times, natives from Rwanda have been seen beating Ugandans like wild animals. I would like to ask Your Excellency, do we have any war or any problem with our friends from Rwanda? Let me put it simple. Tulinamu olutalo lwonna ne baganda baffe abo okuva e Rwanda. Okay, in brief, baganda baffe abanyarwanda emiggo gye batukuba wano. Bannaffe abannayuganda abali e Rwanda nabo basobola okukuba abanyarwanda nga nabano abali wano enkuba gye batukubamu. Under any jurisdiction, my submission expression has nothing to do with the tribalism, but I just need to be answered. Lastly, on the issue of security, I think it is in the law for the military and police to keep the country safe. Now, I have a simple question. If all what they are doing is in law, why are they masking themselves while beating Ugandans? Your Excellency, that's my simple question. Thank you so much. Happy New Year and Merry Christmas. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadde ng'omukulu ba Kyagulanyi Center ne ttiimu ye babunyisa enjiri ya protest vote. Yes, kati Kinge Kalonda omaloka kuume munnange ate bo aba side eri bagamba nti mukuuma ki abaana bali mukyaka oba kati bano bagenda kubeera baani I don't know naye nga ebyokukuuma akaluba bibaganye okitegedde kwangula bwebajja okukola ki okulangirira akati agezaako okukunga abantu bajjaawo we mugenda okukolera emirimu babamaleko emirembe tobola bawoza protest vote nti bw'omala okulonda tovaawo okolawo ki akati buno obululu bwonna tubaye mwena muli balonzi mulina kuba wano 7 mu mwina ne musigalawo nga bwe muli wano nga polling station ezimu ziriko abantu 1500 n'okudda waggulu kati bwe banaabeerawo bonna nga bwe tuli wano musooke muteebereze tuba tumazeeko abalala emirembe pole tujja kumanya alonze nabakola ki n'agenda kulonda namukendeza sana anifa wetu
tetwagala yekwase nti mwakadde nga ne kati mumaze okakola ki ate gwe atali mulondezi otali mu bifeebi n'osangibwa ng'oli ku polling station nti wooli amati olwasa kitange nalukola ki. Bannayuganda bangi benyamidde nnyo olw'obutambi obutambula obusasana ku mikutu migattabantu ng'abamu ku bantu abasinga okuba nga ate bakuba bannankyukakyuka babeera mu kampeyini ez'enjawulo beefaananyiriza oba Banyarwanda mu ngeri bw'etyo. Kino nno kibaleetedde okuba nga batandika okubakoowa n'okubakyawa era ng'ono ye yabategeezezza nti bw'oba omanyi ng'oli tayipa eno mukwano bw'olaba ebyaffe ebya protest vote nga tobitegeera biveeko byesonyiire ddala obassa ekyo mukole ki mwamuke eggwanga. Kuno okulabula okusembayo bw'oba omanyi nti oyina ebinnyo bwebyo nga ne bw'oba toyogera ssaawa yonna ebinnyo birabika ng'oyasaamiridde toyina lukusa kwogera ku protest vote. Bw'oba olaba nga Kyagulanyi byayogera bikunyiiza muti mudde wammwe. Ensonga ya protest vote y'abannansi so si y'abagwira. Sirina gwe ŋŋambye naye kugegwe bwe weetunula mu mmira ng'olaba nga ne bw'oba toyina ky'oyogera nga n'omumwa gubunidde naye ng'ebinnyo biri bweru mudde ewamu. Ng'ate Kyagulanyi byayogera bikunyiiza mudde ewamu. Eno ensonga y'abannansi onno Ugandans protest vote. Naye nga bo abawesitana yassa omuli Abanyankole Abakiga bwe batyo nabo bavuddeyo ne beekubira omulanga ne bagamba nti abangi mutusosola mututabula oba mutumistekeninga n'Abanyarwanda naye ffe tetuli Banyarwanda ffe tuli Bannayuganda tunyigirizibwa kyekimu nga nammwe mukola ki we munyigirizibwa. Ensonga lwaki walaba omukulu Kyagulanyi Ssentamu nga azze mu West ne tumwaniriza n'okwagala okw'ekitalo ddala naffe tetuli bulungi mulekerawo kubanga ate mukola ki mutuyisa mu mbeera eno. Naye nga wuno omwesitana eyavuddeyo ate nagenda maaso kubanga yeebaza Abaganda okumuzaalira oba okutuzaalira Kyagulanyi. Shaha zito niyenda kubanza kusiima Abaganda batuzaalire Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale Abaganda mwebale okutuzaalira Emanzi Naruhanga yebale okumuteekaho amashita ge ayisa abasajja mwene owangalisa abasajja Buganda mwebale nimwe mwimukiremu tukwatanise ekyo message ya Kyagulanyi yakuleeta ya unity nawe takukimanya ekyakukola Nkaranga yenze garuka mu Uganda abantu balizira amaziga abantu barra ebintu byabo byasisikara mwemuke akaruru tabarakarangire mukimanye ekyo kyonga ntumanye ekyokukola kyonga songa ngenda kwanga kutusaako embeera eyateereddwawo abantu ba Fort Portal oluvannyuma lw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu okuba nga ate asalibwako ab'ebyokwerinda nga baga nti talina kuba nga ate yeeyongerayo. Bano baafukamidde ne batandika okusinza ate nga kwaya leader yabadde ayambadde t-shirt ya FDC naye nga abalaga nti ali wamu nabo. Kama otwebembere
toka bachaki Akimu kutumire omubonye abakulembeze baffe bonna asomulabeko mubawa amaanyi bwekiri nabo babikole bwekiri Kyagulanyi ayise wano ne buleeta emmotoka 40 Ekyegegwa bw'ati bwe yayaniriziddwa naye nga eno waliyo ko kuki ku magezi agamuweebwa abakulu anti batugamba eri omukulu abaddugala bakola ki weewalaba Kagama is doing, that is what Yabakama is watching over, but we shall not give up. Thank you very much. Yes, sir. Ewafe embwa bw'efuluma towabira mbwa ku poliisi mutwalayo nyini embwa kati zino embwa za Museveni yazitulumisiza boolaba abo bonna mbwa kati embwa bw'efuluma togitwala ku poliisi n'ebyabakama mbwa ate tetuwabira Museveni yennyini mbwa webale nnyo muzeeyi ekibuuzo ekyo nja kubajjukiza nti Museveni gwamugulako omusango mu International Criminal Court era eyo fayiro ekyaliyo era buno bwonna obujulizi tubongerako eyo fayiro kubanga omusango teguvunda. Museveni yakulira bino ebintu byonna byonna ne mutabani we Muhoozi mumulabe nga yewaana okutulugunya abantu atokyalinga abantu n'abasane ku social media yanyumirwa ngatulugunya abantu. Bino byonna byonna bigenda ku fayiro eyo naye era njagala okujjukiza nti etteeka lya human rights enforcement obw'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu yenna police officer oba ow'amagye oba official wa gavumenti eyenyigira mu kutulugunya eddembe kutyobola eddembe ly'abantu abeera personally live wadde Museveni abakomandinga era ayina omusango gw'okuddamu naye ne bano bennyini abantu kinoomu nabo bali live era nze ngamba bannaffe abalina kamera nti mutuyambe mu firiminge buli kikolwa ekityobola eddembe ly'abantu mu bifiriminge kubanga ku kiseera ekituufu buli omu ajja kubeera answerable mu bikyamu byakola. Kale akasigazi kananka ka Bobi Wine majuta they are not serious. Bamulya byengedde nibalya ebihi basanga ebihire nibyo bakulya tebakusobola kukola ebyabo hata amajuta ngeja kutukonyera betinjuka ngo amajuta nkaga hano agale karbat ngeja kumara emyaka 10. Honorable Anifa Kawoya yasaye bwatyo yavuddeyo n'ategeeza abantu b'e Zimbabwe okubanga munange tebalina kukola ki kuwa Nina Rose Kalulu jjukira buli omu asikakola ki azawwe. Nina Rose avuddeyo ate mukwano n'ayanukula district yonna tetulinaako ddwaliro lirimu ddagala. Nsaba muŋŋambire omukyalo oyo Hanifa Kawoya Mukama musasire kuba nange musasidde ng'omwana atanzaala. Bino bye mugabe batugamba ngamba omuzadde tasobya bannange bannaku zino basobya ne bakuutiiza n'okuutiiza. Basobya ne baswaza n'okuswaza kati. Mazima ddala ani yali amanyi nti nze nina kankunda asobola okuba nga nfuganya n'abakazi abatuzaala si mu bubi. By'atyakola mu myaka 3 agenda bikola mu myaka 4. Nsaba kyoboddayo nga weebuuza sigenda kwogera bingi yayogedde bingi Nina Rose aseesedde Zimbabwe mugambe neewuwa entuuse ate njagalayo enkyukakyuka. People power, our power, NUP everywhere. Kunga bakyala kunga abavubuka kunga omusaayi agenda kunga n'abamukolera ate twategedde mwana nti ye mukyala y'omu eyabaleetedde abantu abagenda obbalimbalimba wana batasobola kwogera na luzungu kati agenda kuteesereza atya mu paliyamenti. Mwamuwulidde omukazi ono osimanyi yegwaju babyogera ne Bayibuli yabyogera abantu bangi balivaayo nga bakola ebyo ebyefaananyiriza eby'omwana wa Katonda. Naye nsaba kati mudde mu reality ebyokubalimba biweddeyo. Ekyokulwanyisa ky'olina gwazze wano ampadde akadde taata maama muvubuka ke kaluluko
bo balina mundu na nkoni kubatiisatiisa naye aganyabo bibajjeeko bagambe bajje wano mu bantu babagambe bino bye babagamba tebasobola naye ate banyabo ne baseboka mbabulire kino nabo kennyini tebanyumirwa kuba tosaasobola kubeera mu Uganda eno ng'olina ssente n'onyumirwa kubanga ebintu ebimu tubirabako naki n'omuzabi akola ki naye kyogamba bw'ayita wano ng'alaba muli mu mbeera eno yalowooza ki ababoda bw'aba ayita wano ng'enfuufu ebakubeete mwenna mulinga abagenda e Kongo okulwana olutalo mwe mulowooza ne muli enfuufu myaka 10 myaka 2 myaka 3 era ng'emuntu y'omu gwe mwagala okukomyawo bataata bamaama abavubuka nsaba twebeereremu. Minisita Sam Kutesa bwati naye yafunye okwanukulwa okuva eri omukyala amanyiddwa nga Honorable Goretti Yes. Ono yavuddeyo n'atendereza omukyala ono okubeera abamu kwabo abavumu ate munanga abayimusa eddoboozi mu Parliament. So nga ate yategeezeza nti naye talina kyakoze ki kyakoledde ba kitundu kye. Omukyala ono n'agenda mu maaso okubanga ate oba oli awo amujjukiza obuvunaanyizibwa bw'ababaka ba Parliament. Mwenna bannamawogola mbeebaza bwebaza. Mwebala obuwagizi, mwebala okwagala enkyukakyuka, mwebala okwettanira obuweereza. Nga tutambula abannuupu ne bannaffe batambula. Naye mbasiima, bannansangala, bannakiteredde, abantu b'erusaana, abantu b'emuguluka, lw'emisege, mwenna mbeebaza. Mwenna mbeebaza kaserutwe, yonna gye twayitidde. Mwebala otwaniriza mu kitiibwa. Bino byonna byebibala by'obukulembeze obulungi. Nzikiriza ng'omubaka wa Parliament omulimu ngukoze. Nene nnyongera okwebaza bannayuganda abaasiimye nti Namugga mu babaka abasinze okuteesa. Naddala wano mu Buganda mu bakyala Namugga nambeemu. Ate mu Uganda yonna mu babaka abataano abasooka Namugga n'abanga ali ku mwanjo ennyo mu babaka abataano abakyala basinze okuteesa mu Parliament ya Uganda. Honorable Sam Kutesa yabadde Gule Mawogola nga bakuba enkiika nti mumanyi omulimu gwe beewadde kati kugoba Nuupu e Mawogola. Nenze nali subide bali sose ne beebuuza kyaleeta Nuupu. Yabagambye n'abagamba nti Namugga muteesa mulungi, Namugga mwogezi. Era singa ekyo kyekironze omubaka wa Parliament, Namugga nali mulonze era nsaba mwenna gye muli mu muwaaka lulu. Bwekibanga obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament. N'agamba naye Namugga talina kyakoze. Nsaba kujjukiza mukadde wange mu byobufuzi mukulu Honorable Sam Kutesa. Nti taata mbadde nkujjukiza mirimu gy'omubaka wa Parliament. Omulimu ogusooka kuba ddoboozi ly'ekitundu kyakiikirira. Era ekyo Mawogola nkikoze, nkyakikolera ddala. Namba 2 taata nkujjukiza nti ogwaffe kufuba kulaba nga gavumenti eteeka ssente mu biyamba bya bannayuganda kye bayita appropriation. Era mu bukulembeze omunnabyabufuzi yenna mu luzungu tugamba eyes on hands off. Teri munnabyabufuzi akola luguudo, teri atambuza mazzi, teri atambuza amasannyalaze, obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Oluusi mu bulagajjavu bwa gavumenti tuyingirawo ng'abakulembeze ne tubaako bye tukola ne tuyambako abantu baffe mu kye tuyita corporate social responsibility. Noga nti anguzayo ku mafuta gakola amakubo gano kuba mabi. Ebyo byonna tubikoze naye nkujjukiza buli w'ogamba nti Namugga ayogera naye takola kitegeeza nti oleese kye bayita vote of no confidence ku gavumenti yo nti tekoze. Omubaka wa Parliament nkujjukiza bujjukiza eddwaliro eryagaana okuzimbibwa ery'Essembabule ku district Namugga si yagaana odditeekawo. Luno oluguudo lwa Kyabakuza Matete Mbirizi era nga bw'oyogedde nti ndwogeddeko nnyo bwe buvunaanyizibwa bwange kujjukiza gavumenti ya Uganda nti naffe tusasula omusolo. Kyabakuza Matete nga bwe nzize ndwogera n'okujjukiza nti abantu b'e Matete mu town council tebalina mazzi obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Teri ssente z'osasula mu nsawo yange. Sebo bino bye mutukanisa BOA nabo bulagajjavu bwa gavumenti munafuyiza abantu baffe. Bushalo bwero bwe baali badde bweddaabiririza buli wojja munnabyabufuzi nkanisa ka BOA. Nsaba okutegeeza eggwanga kaakati Nuupu yazze kusitula kye bayita mutindo mu bubaka bwa Parliament. Ate bannansi batusanyudde nti ababaka mwetuma obuvunaanyizibwa obutali bwammwe. Nti ne mutugamba bye mulina okukola nga si byammwe. So mbajjukiza emirimu gy'omubaka wa Parliament giri 3. Appropriation okulaba nti ssente zammwe ez'omuwa omusolo tuzijjamu okwejalabya. Gavumenti ejjewo omugugu omunene gwe tuyita the cost of public administration okuteeka ssente nnyingi mu kubeezaawo abakozi ba gavumenti nga bannansi tebafuna services. Omulimu omulala oversight webatedde ssente z'omuwa omusolo Namugga ozirondodde ogwo tugukoze era njaga kutegeeza mwami Kuteesa kubalabika abadde tafunanga update yenze deputy chairperson owakakiiko ka public accounts committee central government ogwo tugukoze okulamba okulaba nga tulambula amalwaliro ge mutataddeemu ddagala ne tutegeeza ensi nti awo mwabbya abantu ne tugenda ku makubo agatakoleddwa ne tugenda ku ssente za gavumenti ze mwewola ne zitakola ne tugenda ku mabanja bannansi ge bababanja
kibaita domestic arrears ebyo nano okubatunulamu okutunulya consolidated fund sente zituyamba ki treasury operations sente za fenga tuzibawadde zigasasya mu nansi okuziyiza kibaita obubbi bwa sente z'omuwa musolo n'okufukulanga government eteka sente mu biyamba bannansi so legislation okola amateeka mwami kuteesa mubadde mukola amateeka gatayamba bantu wabula aganywereza omuntu mbuyinza nga bwe mwayayana tugikwateko mwami Museveni tumuwangaze sewo njagala okutegeeza emirimu esatu ndi mumativu nti bannamawogola bakiikiriddwa bulungi nyo ne nkwebaza wo bale bagamba bannonde munondere ddamu muve ku basemuga yaavu ombaka parliament kazindaalo mu parliament batuterangayo nkumbi teriiyo mu parliament tewali najjolo teriiyo parliament waliyo microphone era tata webale kusiima nti microphone ngikozeseza bulungi nkusaba nawe bwoke box buli wali ambulera kola ki tikinga mwami Kutesa avudde semba bulenga bagaye nti okubanga Kutesa kwe kulonza omuntu mulonde namugango mbaka parliament sabe mawogola bine ebirala nja kuongerezaako naye eddoboozi lya mu parliament ya Uganda nja kulyongerako naye ne mujjukiza nti mwami Kutesa waliwo ku mulembe gwa ttala ya mawogola nga Dezi Byuma basente ng'omuwanika yego wali patron ya bank yabba abantu baffe banka yagwa naye kye nakola ku mulembe gwangenze gwogamba atakola ekizimbe kya ttala ya mawogola taata nakikomyawo nagenda microfinance support center gye mwawola milioni 4 ekizimbe bakiddiza bannamawogola era ku ttala ya mawogola ekyo kye nakola n'okwongera okubangizaako be mwabba mubasasule banka y'omuntu wa bulijjo mwagikaliza so nzijukiza bannamawogola bwe bw'obuvunaanyizibwa bange nabagambye ngenda kukozesa buli mukutu njagenda ku radio njagenda ku TV parliament njagikozesa TikTok njagikozesa wonna kasitali banga muna Uganda asobola okufuna eddoboozi nyongera okubiza ba national unity platform mutunuulire ebifo bye musabye manya obuvunaanyizibwa bwabwe kijja tuyamba ne bannansi okumanya who is accountable for what ani ayina okukola ki mbaagaliza ekiseera ekirungi nga tutambula temuggwamu maanyi okutiisatiisa abantu kungi tujja babuzaawo tujja bakola tutya Honorable Kutesa wagambye emyaka n'ekitundu bannamawogola gye bampadde tebafunyeemu nti okuva wagenda wabirekawo wabisanze taata wagenda tewagenda na gavumenti bwagenda government wagirekawo ngeweereza kakati wabala okujjukiza bannayuganda bategeeza nti government ya mwami Museveni yeebase kati simanyo ba wave mawogola n'okwata ebyuma bya government byonna n'obitwala n'esente z'omuwa musolo n'ogenda nazo naye nkujjukiza bujjukiza nti we wava walekawo nnamu gagoleti small size full package eddoboozi y'emawogola omulimu agukoze bulungi mwebale akasembayo ngenda kubanga ate nkalekera abo abagamba nti gwogenda yeeyo bajja kukuba bajja kutta ate gwoli mitala w'amayanja lwaki oyogera ndaba oli bulungi ebigambo ebifaanako bwe bityo naye nga kyolina omanya nti anyway woobeera nga ssaawayo etuuse mukwano ogenda abantu babeera mu mayumba gaabwe fofiga yayimba naga nti newe weekuuma n'obeera omuteefu ekintu kiva eri ne kikkuba mu mutwe n'ofa tulabye abantu abafa nga mukwano teri na ssasi libakubye teri kakebe katiyagasi kabakoonyeeko naye ne bafa entuuko eba ntuuko genda olabe final destination anyways ngenda kubanga te mbasiibuza omwana mulenzi w'omautiseka atuleetedde omukulu omu okuva ku mukutu ogwa TikTok ngo naye ate abunyisa njiri ya nkyukakyuka tali wano Uganda naye nga asinzira emitala w'amayanja okubanga ate abunyisa enjiri ebigambo byagenze maaso okubanga ate ayogera oba oli awo gw'omuntu omu by'oyinza okubanga weetaaga mukadde kano mbadde pijja okuweereza Rachinedda ate kumira mpeera bankumire mweraba bannange Gadi wakoze vidiyo nabadde ngiyiseeko bannange kangisheyalinge bagiwulire bannayuganda wuliriza waliwo eyambuuzizza n'agamba tobeera ku ground ki ekikwesibya ku politics wa Uganda ng'obeera mitala w'amayanja baaba ngezaako kutuusa ddoboozi lyo gw'abeera emitala w'emyala simu bubi okulonda kugenda kuggwanga Museveni agyeko internet sure deal byemuwandiika #UN #ani bijja kuba tebikyasobola kukola nga weetaaga nze abeera wano nsolooze bannange tustorming streets kina White House Buckingham Palace Parliamentary Building UN headquarters BBC headquarters CNN headquarters tuyise eddoboozi bannaffe babagalidde mu nzikiza babaggyeko internet babatta babamalawo onneetaaga kuba nze abeera wano nange nkwetaaga kuba gwe abeera ku ground ekibatu ekimu tekikuba mu ngalo kyokka tambuza akatambi kano katuuke ku lwankole atambuze vidiyo bannayuganda obusungu tulina bungi
nkimanyi mulimu abagamba tugenda kwokya ekibuga tukiteeke ku ttaka, abalala bagamba tutemeeteme Abanyarwanda. Nedda baaba, eyo si yenkola Kabulaza. Kino ekintu bwe tukiteekamu obusungu tugenda ku misinga target. Bw'ojjanga okulwana ne opponent wo ng'okozesa obusungu baba bakumaze oba owanguddwa. Kati ate Museveni awo waatwagala tujje n'obusungu, awo waatwagala. Nkimanyi tusobola okukozesa obukambwe ne tumuggyako, naye ate okwokya ekibuga kyaffe si kye kigenda otukolera ekituufu kye twagala. Njagala nkubalira akantu kano engeri gy'asobola okuvaako. NNPC Museveni akitukwesa okumala emyaka mingi katugisaba okulola. Obadde okimanyi nti Uganda mu history waayo tetuvangayoko mu ddoboozi eryawamu kugamba nti Museveni vaako ku ntebe genda? Ekyo kyagezaako okwewala tuleme kyogera. Kuba bwe tukyogera tuba tukutte empiki gy'abadde akwesa okumala ebbanga. Ojjukira we yakwatira Kyagulanyi Arua. Ensi ennene zaavaayo ne zigamba abantu beekalakaasiza ki nti ate mu kukulembeze waabwe. Bwe baba kye bagambye mutte tukuwadde essaawa 48 ng'omutadde n'emisango gy'omuteeseeko gyonna gimugjeeko. Ziri ensi ziwuliriza, ffe bannyini nsi teziwuliriza mukulembeze gwe tataddeyo buteesi nti tugulembere. Kuba tulina olukusa olumussaayo n'okumuggyayo, so kye twagala kye bagoberera. Kubanga bali abagamba ffe tumulonda tatwesibaako obwesiri, ffe tumwesibako. Kati bwe tuvaayo nga tuli wamu ne tugamba genda, bajja gamba bulijjo bw'otugamba abaakulonda be bagambye oti. Kati ekyafuba nnyo tuteekeko embeera tuleme kyogera, kuba bwe tukyogera y'empiki y'abadde aterese. Tusobola kikola tutya nga tasobola tukwatako? Ensonga esooka, beera wa mirembe, uliriza n'obwegendereza. Kwata Uganda flag, tukwata ekifaanagana ne flag. N'okutabikamu ka fulaga ka Amerika kikulu bakiyita call of help. Amerika tetulira fulaga ye ng'ogikaabirako ng'omugamba nyamba n'atasituka. Omuntu akutte bendera najja mu mirembe n'agamba omukulembeze tumukooye, bwe nkutwala mu kye bayita international criminal law, oba amateeka agafuga obumenyi bw'amateeka okwetooloola ensi yonna. Waliyo kye bayita symbolic dimension, akabonero k'obulambe. Omuntu eyeekalakaasa ng'akutte fulaga y'ensi ye aba akoze kye bayita statement of belonging. Kuno kwe kwaffe, kuno kwange. Uganda nsi yange, genda. Omuzungu akiyita descent within the national identity. Siri mutemu, siri musi, wabula nkugamba tambula onviire si gwe gwe nnonze. N'amala akutuusaako obulabe oba n'akukuba essasi, abatalikubye ggwe oba nzekka, wabula essasi aba alikubye Uganda. Kitegeeza abatakyali pulezidenti wa Uganda aba afuuse muyeekera, aba afuuse mulabe wa Uganda. Zirina osituka ne zimwanguyira. Va ku kwekalakaasa okwa bulijjo naye okwekalakaasa nga mugamba genda. Kabulaza nga mwe muli wali temulina kisi, bagenda mwanguyira. Waliwo kye bayita political legitimacy. Okakasizza nti otaddewo akalulu ka mazima na bwenkanya, era mbu bannayuganda be bakulonze. Kyokka ate bannayuganda bayimiridde ku makubo bagamba tetunnakulondako, ffe twalonze yaani. Ate n'otandika obbakuba abo abagambye tetukulonze, abali kufa lwakuba baze kugamba nti vaayo si ggwe gwe tulonze. Kabulaza Museveni agenda kuba mukwate, ate agenda kuteekebwa ku kalabba by all means. Kabulaza kwata kukolera. Mwobadde okimanyi nti bwe yakwata Kyagulanyi eddoboozi ne liva waggulu ne limugamba mute ssaawa 48 yali alina okumuta. Eryo eddoboozi lennyini lisobola omugamba vaako, abantu babagambye genda, era n'avaako. Jjukira omuzungu awuliriza gwe tawuliriza Museveni.
waliwo agamba ab'e Tanzania bo nga bo beekalakasa omukulembeze waabwe n'ataggyibwako. Kankubuulira ab'e Tanzania ensobi gye baakola baaba divati nga ne babajja ku mulamwa gw'okwekalakaasa. N'ekyo Museveni agenda kikola y'ensonga lwaki ali mu kusuulira nnyo Kyagulanyi emisanvu. Agezaako tuprovokinga waliwo kyayagala okukola kati muliriza. Ab'e Tanzania baali bagenda kwekalakaasa omukulembeze wamugamba egenda n'adduka n'akwata omukulembeze waabwe n'amuteeka mu kkomera. Abantu bwe batandika okwekalakaasa beekalakaasa lwa mukulembeze waabwe. Zino ensi bwe zibuuza babadde kinti beekalakaasa nti lwa mukulembeze oli gwe nakutte. Olwo abawugudde bagende mugamba mute. Amute bino bye mubadde muliko ebyagenda biba biwedde. So singa basigala ku mulamwa gwo. Ono omusajja bino byonna byakola eby'abaana okubateeka mu makola.